mukwano gwange ali ku YouTube webale kubanga olaba webale kubanga okakalabya emirimu kizamu amaanyi feedback zonna nziwulira era byonna ebikyalemye ebikyaganye byonna ngenda kutereezaamu Ruth Kadibala bwanikanga bulijjo era nga subscribe my dear friends tubere nga tekintu kitwala ku level eddako ndine Senga Hamida oludako olwaliro gwendeseeko tube nga tuwayamuko ku nsonga ezo zonna era zitulumya emitwe abantu bafuna disappointments ku Valentine's Day bona abasajja abawasa ku Valentine's Day okitegeera naye Senga sooka obuze ku balabi bange abalabi banne mbalamusiza mwe bale kuba ku mukutu ate gwe kubira ne munno mubeereko birungi tuleeta balamusiza nnyo abantu abasinga waliwo abantu sebawa basiza ddala ku Valentine's Day bakikola naye kunyigiriza mu mukwano ayina mwe bebawasa olwaleero nze ngambye bebawasa mwe mugenda okusinga n'okukyaba Valentine Day kuba lwagenda kutuuka nga tokyayagala musajja ng'omukooye byakuyisaamu byakukoze oluusi omukwano nga gwe gukwokya mu ngalo nga togusobola okyawe lunaku lwe lunajja nga n'ojjukira emikolo gy'embaga ate ng'omuntu gw'olina akunyigiriza ojja kusanga ng'okyawe naye obusiraamu bukkiza hakki nnya kale gwe obujja muba mubujjamu abasiraamu temulina bujja atulina obujja kubanga n'abamu abo bawasiza mu nnya tebaba basiraamu balondayo ewammwe ne bakyusa nga nange omuntu bw'anajja n'antwala enamirembe oba erubaga nankyusa nangamba Hamida okyuse nenkyuka nengenda erubaga oba enamirembe kitegeeza nti ebyennamirembe mba mbimanyiyo laavu kirala n'okumanya eddiini kirala kakati bwe twaddira laavu netugigatta mu ddiini ate ebyo ebintu bibiri byanjawulo kati golowooza nti Hamida abakazi baba bana abaagala era abamu abaami abasiraamu bajoogeramu nnyo abakazi nga awasizza byolaba nga teyandiwasizza gwotegeera bbaawo byakuyisaamu obimanyi nebye mulina obimanyi n'ensawo yammwe ogimanyi siga nti awasizza miliyoni ati banaateeka mu nsawo naye n'agenda n'awasa omukazi omulala n'agamba nti Mida olina okumanya obusiraamu bulagira bana tebwabalagira bwe batyo nga be batuwasa okitegeera ya nonna kuno lwabaagaana 14 special terwandiwasiriddwamu muntu yenna oba owadde omukazi ekirabo ky'amaanyi kyatasobola omu ku banne oba ozalayo abalala be wasooka okuwasa ng'olabanga ennaku ate kyovula mbagamba bali mu mukwano buli lunaku lufuule Valentine oleme kulinda lunaku olumu olubanyiiza olw'ekinyeezo kyetuba twagala gwatulaba ali ku mukutu guno wadde nga mwami we yawasizza yagenze totawaana kunoba lusaabulule okkirize nti ebyo ebintu bibaawo luwanduukulule naye tonoba mu bufumbo bwo olwaleero basanyuka luno olunaku ekya bajja kuba tebasanyuka naye ate Hamida akankubuuze nti kakati mmwe tubalabanga abasomesa for example gwe onosonyiwa okwogerera ku kino gwe kati nga kojja kitonsa ne bakojjaza abalala naye okuvayo kojja kitonsa n'awasa ku lunaku lw'abaagalana kujooga ku lunaku lw'abaagalana kati ffe bagenda okuddamu okusomesa omukwano tuba tukiraba tutya butamanya naye ng'omuntu awubwa abalabi baffe mulina okumanya nti nange Hamida nyinamu byenkola ebitalina kukolebwa mpubwa ng'omuntu mukama ekyo yakyesigaliza kati nze ndowooza nti abawasa lwakuubwa ajja na laavu omanyi laavu etamiiza omwenge si gwe mutenda okutamiiza laavu esinga omwenge okutamiiza kyovolanga nze nesiba mu kigambo laavu era ku mutima wali kumbeerawo nnyo nekulala ku muyini guno ogulima nenyingirawo nti bwe tutunula laavu eno ey'okuwasa ojja n'ogiraba naye oyinza okusanga nga mu kulima ng'oluusi talima bulungi nga talima bulungi ng'anoonyaayo naye ekimukavalinga afuuke w'amaanyi kubanga laavu otunula abazungu abannaffe betukoppako oluusi ebintu ebingi usangayo muzungu nga muyini taguwanga ne gulima oluusi yafuna kasimo kati bw'atemako gweomukazi n'omumanyiira akulaba nga amuzaalawa ayagala afuneyo omupya ayaka point ezo azifune kyobola balina laavu ey'okuluma ennimi nezitiriika omusaayi wakiri onyumye ekyo bagiyita smart deprave baluma ennimi nezitonya omusaayi kati omusajja ngono omuyini guno okulima tasobola naye ng'okuluma ate kwakolaki ogende n'ekyo mulaavu kwabalaba payine mu maaso awulira nga kimu okubeera satisfied nti alina kyakoze n'olwekyo nabino ebyokuwasiza nga mu nnaku enkulu abantu baba banoonya obuyinja bwe buto kibanga gamba olaba tulina ffe betugamba omufu ow'amaanyi n'afa ne wabaawo n'omunafu afa nga bagamba nti empologoma tosobola kufiirwa njovu n'obikakamya
oba okitegeera kati na wano omuntu aba yeetadde ku lunaku olulinga empologoma nga buno zino ennaku endala azifudde bumyu taziwasirizaako nekyo kiyita bujja mu bakyala banaabalala kireetera ddala omwami ono aba afuddeyo ku bannaabalala oba ye abalala kutuusa kati for example olwekitonsaba ndalina omukyala w'omukulu ayina afuna omuto namutya ku lunaku lw'abaagalana ono omukyala ono asooke no wansi bw'oyambala engatto ze ate n'omulala gwalifuna n'atamuwasiza ku lwabaagalana ono ajja kukwata olunaku lwabaagalana aluba ku bisenge ebiri okitegeera baye okukwasa tannamala katandika butandisi kiba kiraga nti ze ndi wanjawulo olunaku lwange luli special mu namba agenze n'agamba nti agamba ye nti osobola omuwasa n'omulala n'omuwasiza ku lwabaagalana yeerabidde nno lwabaddewo ku sande nki olunaku olwabaagalana luyinza okubaawo ku lwokubiri oba ku maani nga tosobola duteekako mukolo ate nga lunaku ekiseera nga kirina kuba wange ya kati nga tekirina kuba ate wannanyini lunaku olwogamba bikyamu mu butuufu mulaavu tukole ebiri mulaavu laavu nze mwenna abalabi baffe laavu bulumi peyini gy'owulira eyo ye laavu naye fuba okulaba nti obalansinga obulumi bwo wadde olina gw'oyagala abagole mumanye wange nyina empagi z'obufumbo nnya namba empagi esooka mu bufumbo omukyala ky'olina okumanya nga gw'ogenda okufumbirwa omusajja olina kumanya omusajja by'ayagala naye gw'olina kuba n'ebintu olina okuba n'eddiini ng'omukazi bw'obeera n'eddiini laava ogibalansinga bw'olina okuba ng'oli mukazi musonyiyi ng'osonyiwa by'olabye ne by'otakoze ojja kusobola byanakola mu future nobimusonyiwa ojja kusobola laavu olina okuba nga gwe omukyala osobola okufumbira omwami oyo ekyokulya nga laavu ne mu mmere mweri n'odizayininga kano n'okola akajwisi n'okola akasupu ak'obummonde ak'obutiko akaki n'okola ne kati nga nakati nze bwe nnyina bizinesi ezo n'okolayo wayini oba wa hibiscus oba wa butiko biki n'obiteekawo awo nga waliwo ekyenjawulo eyo ye laavu ekirala olina okuba omuyonjo mu byokola ne byoyogera kati waliwo okuyonja byoyogera byokola ne biba bikyafu ebyo bye bisiza okubuzaabuza abantu mu laavu n'ayogera kirala n'akola kirala oba okiraba n'olwekyo wano abalabi baffe gwatulaba ng'obadde omenyesa omutima tomenyeka mutima naye ate atannaba kumenyeka mutima tokkiriza kuwasiza ku lunaku lw'abaagalana toliyawula n'omusajja oyo nti akwagala kuba ajja kwegatta mu kifaananyi ky'abantu abangi ng'olowooze nti ofunye muntu mutuufu naye ng'ofunye kyakuwadde ekitabo eky'olunaku ensi yonna lwe celebratinga naye jjukira nti abantu bonna bajja kuba balutaddewo okubanga lwe lulu aye n'ekirala obujja buno bw'oteeka mu bakazi banno bano abalala n'abamusiraamu nze nayinza abasiraamu tebalina bujja bakitegerera ku baba wange Hamida tulina obujja nnyo era bye mulumwa bituluma bye mukyawabajja mu theatre nga bahaji bazze n'abakazi be bonna bana nga baddamu na yidi abaga nti leo yidi tugirira wa Hamida babaze bali bamu na bamu naye bwe totunuulira ku kye bakulaga olwaleero ku endi oba enkula y'abaana wadde wano batambula bulungi ku baana bajja kwawukana ku nkomerero bajja kwawukana mu famire buli muntu gye yava bajja kwawukana n'olwekyo nze ŋŋamba nti abaagalana mubeere bannanga temwewalana naye temukolera bintu kukola kivvulu kirowoozesa abantu balala nti kyemulimu kisufu nnyo kintu kikyamu kwewaanya kwe kujja mu kivvulu nti nze naawe naani baatuwasa twagalana nnyo twagala nnyo naye nga mulimba mu mutima kale ekyo ekivvulu nze ekivvulu ekyo sikigula baatugambanga nti abaana bano abawala basiraamu bava buto nga bakubuulirira ntolina kuba na bujja kubanga omusajja alina kubawasa bana obeera buto tebakubuulira nakubuulirira ng'olaba maama wo kyayitamu nti ebbanga abasajja abasiraamu bo bagezi oba n'eddiini yaffe y'obusiraamu byabamanyi bw'owasa abakazi bana ebbanga lye bamala nga beekyojja okola bingi nga bo tebalina kye balina era bamala ne bakusigalako ndoza nga pulezidenti bwe yagamba nti omwavu afugika ne bannange otyo nkyogeza bukugu nti sandyagadde kukavalinga muntu kubeera mu kintu kimu nga tekituukako njagala obeere nga olina enkulaakulana kati ffe tuzaalibwa mu bamaama baffe ne tulaba obujja obubaawo ne tukolwako bintu bingi nnyo ebimu bye tutababuulira eby'obujja ne tukula ng'okimanyi nti n'omwami wo gw'olifumbirwa ajja kuwasa ng'asinziira ku ekyo kyasanzibwamu kati ne weetegeka oluusi enneetegeka emu nnungi emu si nnungi
bulungi tukula twetegeka so mukula mugubye olw'obuzibu kubanga omwana eyakulira mu bulumi kati nga bwolale bwolaba nti omwana wa ghetto n'omwana akuze ku mifaliso tebaba bebamu owa ghetto ojja mukuba okuva ku makya okuzibya okuva lyazaalibwa akuba n'enkuba emukuba n'emisota gimuyitako si bebamu. So omwana omusiraamu agenda okukula bw'ati nga tulina ebizibu bye tuyiseemu bingi oluusi ebirungi olute ate ekyokuwasa abaana mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tekyali kive ku bakyala okuwasa abaana kuyamba ffe bakyala naye ate abaami bo balaga nti kiyamba bo kubanga ffe abakyala ffe twalina ebizibu ebyenjawulo mukama kwe yasinziira n'agamba bawase bana oluusi nojja onowasa amida kubanga okuwasa kwedda baali balima kati nowasa amida nga nze siriimu galima kati era mutuufu ojja kuwasa omulala obenga bolaba ebusoga ffe eddiini ebusoga n'ekiriyo okutandikira busoga nodda eri nze ndi musomesa w'amaka eri balina abakazi oba 9 oba bameka bo tebalina na ddiini gye batyagoberera naye babalina bo bakula kyebali kyebamanyi maama mugundi ali wano maama namba 5 maama mukoogwa maamaani maama wankoko maamaani baba babeera anti enkoko si kivumu kirungi era bamwinda bafunamu akaano bakakekemu bakakaaba katebaga akakoko maama kakoko bwebityo naye bo bazaalibwa balina okubanga talenti oluusi ebanyigiriza tusobola gibeesimisa nnyo nti bo bali bulungi naye obulumi obwova newookulidde negyolaga bwe bubeerawo kwegamba bwekityo bwe kiri naye ngaekigambo bujja tukigamba naffenna buli muntu yandyagadde ebbaawe yenka ne bw'omusanga nga musiraamu ng'awasa bana n'okiraavinga n'oyagalamu omwami ekyabakazi bajja n'okisuula ebbali naye ate omwami bw'ayagala okikuleeteranga keeki onakwabagana osuubira bimuli osuubira keeki musajja nakwetera mujjawo olowooza ekituufu kyalibadde kikolebwa kyalibadde ki kati nga kojja kitonsa yayanjudde yandibadde kale akola ebirabo bye n'abimaliza n'ayanjula olunaku olulala nga n'abantu naye mukazi we ayinza n'okuwasa embaga n'ovaayo netamanya ogamba nti ekwasookedde n'olwokuba eno yagikoledde mu kifo ekinyigiriza abangi si mukazi we yekka tinaba ogenda n'olooza n'omwami wange kyagenda okukola oba n'owange lwe yabula naye yali mu kuwasa noono n'alowooza owuwe kuba n'abaawerekera kojja kitonsa nabo tubalabanga abaawasa kuba obudde bwataaliwo nabo tebaaliwo ogamba kikosa mu bufunze kikosa abantu bonna kati ganze tica sisobola kuwagira kintu kifaanagana bwekyo buba bujozi aba yefuddeko nga ye omuntu kusanyusa mutima yesanyusiza so abasajja abasinga bo bayesanyusanga bo newankubadde eddiini yamwe egamba nti nojja naye omukazi wansi wa bigere bye by'omwami anti abantu bayimba buli muntu eddiini ebeerawo ffenna tulina eddiini nze ndi musomi wa Qur'ani eddiini yange naye ate esoma nnyo bayibuli bwe mbanga beddagala ebintu ebivumula biki ebyayogerwa kuba amateeka 10 ndaba gafaanagana nabulwamu kyensuula byonna ndaba birungi ate ffe mu busiraamu nabbi Isa bwe muyita Yesu ffe tumugoberera tulina ebisinga bye tumugoberera n'olwekyo eddiini nze mu bulamu bwange muno mu kusomesa njirabanga amakubo amalungi agatutambuza okugenda ewa Katonda osobola okuyita mu kakubo akatono n'oyita mu ddene n'oyita mu lyere n'oyita mu liriko ebiti naye bwangu kiggwe bw'okola okutuuka ewa Mukamaawo nze bwe nkiraba kifula tekinkwasa nnyo bujja ndaavinga eyange mwe nazaalibwa n'abalala balaavinga eyaabwe ntambula nabo bulungi ne tusobola okutambula kati nekino bwe kiri nti ye bwe basomesa eddiini buli muntu obusiraamu n'atabuliimu kuba nti abantu okuwasa bakwagala nnyo n'okwekwana n'okweganza balondamu kuwasa naye obusiraamu bulina ebirungi bingi ebitalina kuwasa naye okuwasa kwajja ne kubeera jjeno waggulu abantu bonna balina kuwasa naye ebirungi ebirala ebiri mu busiraamu ne babiteeka ebbali tebitegeerekeka bamanyi bw'oyogera ndi musiraamu babawasa bana buli muntu n'atasobola akimanyi bw'oyogera ndi musiraamu babawasa bana naye nga baliyo n'abasajja abamu bakyuka asobole okuwasa abakazi abana naye nga amasamu ayita okubawasa ate go tagamanyi oba ne bwaba agamanyi tagawagira n'olwekyo obusiraamu bwobulaga bwajja nga bugenyi bujja kuddayo nga bugenyi kubanga bwoba owasa bana naye nga n'amakubo agayitwamu okuwasa bana togaliimu olowooza ekikola kino ekyokuwasa nga 14 ekyadde kya Kkojja Kitonsa kisobola okuba nga gwadde mukono gwa mukyala oba Kkojja Kitonsa yasuggestinze olunaku olwo bunafu bwa buli muntu kubanga bwoba oyina laavu
kati fe abamu tenze sirukuza nze buli lunaku ndaba nga Valentine nze nina amaanyi mu mukwano buli lunaku ndulaba lukulu kati omunafu mu lunaku yayagala yeetekeko olumuli n'obujjolobera bunafu bwalaavu bwebubakozesa kati goloza amaka gano ganaddamu ne gabera kyekimu naddala ku lunaku lw'14 gano kale gaava omukazi we asobola okusonyiwa buli 14 lwe zinaatuukanga najjukira ekikolobero naye ate bo bano abafumbiddwa nga 14 eziddako tusaba mukama atuwa obulamu oyinza okusanga kitonsa atakyayagala naddwogera nga lwamutama kyekibi kyendabamu wadragi senga Hamida bingi byokolako kati biki omwana omuwala byosobola omuyambako ye ekirala waliwo abakwano bange abalaba bali ebuwarabu waliwo abali e UK waliwo e USA abaana abaganda abali eyo naye nga baleetaza obuyambi bwo kiki kyosobola obbakolera era osobola batuusaako otya services zibatuukako olubeerera bazitumya ne bafuna abantu baabwe ne zibatuukako bulungi zisobola okutambula ate ebirala kyensoboka okukulumiriza abaana abo tiwadde okola emirimu gyonna nga bakuwa ssente nnyingi olina okufumbirwa n'oba n'omwagalwawo olaba abantu batuuka okuwasiza mu lunaku olwabaagala naye naawe wandibadde n'omwagalwa naye abali e London eyo Bulaaya mugundi mu Amerika obufumbo babukoowa simanyi kyabo bakooya bakola nnyo naye bandikoze katono n'amala okufuna omwami n'azaalayo abaana be ne baba babiri oba bana n'afuna gwakolerera okoowa ogenda n'okola nodayawanga n'ebigere owulira nga n'engalo tesobola kukwata bazitukwata katambaala ng'owulira okooye nze ne ndooza tubana amagi munda gatuuka ne gakoowa nedda omubiri bwe guba nga tegukoze baagalana tokoze laavu mu budde n'omubiri guba gukoowa okoowa nnyo okwegadanga mu budde laavu gundi exercise tebabasigaze mu gym nga masebo mpitaako wansi exercise tugikola buli lunaku nga muli ewaka kati eyo exercise bwekulema ate n'obeera ng'okola nnyo ogenda n'owulya nga n'amagulu geegolodde tokyagasobola gakomyawo nga gakakanyadde so nzikirizibwa mu wiiki okukola exercise emirundi 5 exercise emirundi 5 gyokka wiiki nyinza okukola 7 zonna nenzimalayo ne 14 bazikola abaana bakola exercise mu lunaku emirundi 2 bakola 2 ne mu ssaawa bandikoleramu emirundi 2 bakolera ddala exercise okuyita kulima balimira ddala n'amaanyi singa ennimiro ebeera nga amazzi ogalaba ate nga nnimiro nnungi bw'osooka ogitandikamu ojja kulaba ne oyiro nti erina oyiro waayo atambula kati ogenda okuddamu okutandika okulima nga amazzi gatambula ezo ennimiro zirimira ddala kati nze ebyo ebireeta amazzi ne oyiro na buli kimu ebyo bireeta nga olima amayuuni ebyo ebireeta amazzi na buli kimu ebyo byenkola otyo so kati omuntu akufuna atya ajja nalumunye kati nkola nalumunye mu Jomaayi bayitawo kuli Blon supermarket otuuka kuli Blon oba Leblon supermarket gwe ne bw'okwata owa boda ali awo oba ku mukono guno ogwa kkono waliwo ow'amanda atuddewo n'obwokwata owa boda n'omugamba nti 100 twale wasenga Hamida akutuusa bulungi ennamba y'essimu eri 0772 888 779 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 79 eya 77 ku mukutu yo kweri ku WhatsApp maze ennaku nga sirikera mbetondera abalabi baffe kati abatulaba abamu bamanyi muli ku mukutu gwange nange mubeerayo nembadde siriko nazzeeko kati waliwo abakyala nga amanyi bwe twalinga tukula bagamba kasooza kasooza omukono emabega kasobola kona akagere ekibirango okivaako waliwo kyasobola kutya abantu naye kati waliwo osanga baze n'okuzaala ng'ekibira yalinga ayitako kiyite kyesogga kaakati bakyesogga kuba nabana abato twabongeza luli abato twabatandikiranga mu myaka 8 naye kati ntandika 14 kubanga ekibira n'ow'enkaaga akola n'ekitambula enkaaga ng'akimayo kyemusota ginamuluma ajja n'akola olw'ensonga nti abantu ng'era boolabye emirimu abamu tebagenda kuzaalira mu budde enkaaga asobola okudduka omusota nga guzze asobola okudduka kaakati abo nabo bajja ne bakola kubanga eno gye tugenda okukyalira ensiko eyo munnange tekula ya Katonda atekula emyaka gyo bwe gitambula ensiko edda buto n'etinta eddirawo naddala n'essiiru ne ziddako wangi maama eddawo n'essiiru ne ziddako
ne banga tebaggayo bayizi wali ya ne watabanga tuwaliyo n'omuyizi yali ayise siru ziddako kyofala abo oba oli mu kuzaala n'omwezi wa mwana 7 8 oyinza okugenda mu siza ngobadde tewagigenda bugenda mu siza mubiri buli lunaku ensiko lwefulumya eyongera kunywera kufunda eyongera kufunda ensiko esigalawo naye nga nfunda n'olwekyo ate ensiko engeri gyeri ya butonzi ti mukama we yali atondawo yegendereza nnyo obutonzi bwe ye walagira amaanyi butandikira awo tekaddiwe era abaana abatomba bagamba abali e Bulaaya mubampeereze naye kutandika n'emyaka 14 awo ninayo abagenda okuweereza abaana twogere nayo paka eyo 6 kati bwe namanya n'ow'enkaaga agenda mu nsiko n'atalumwa emisota naye ng'abaana abatomba ajje ku myaka 8 eyo 10 kambatandike 14 16 kamunyonyola kyategeera ne mugamba nti owange wadde ensiko olaba tugirimu naye totambula n'abantu misota ne gikubojja misota mibi misota mirungi mu budde bwagyo nga tugyetaaga ne bwe bwa tebunnatuuka gireke toze mu bufunze kyekyo banage mubeere bulungi bayiye emisota ne gibabojja